Amanya Dr. Bulamu nga bulijjo omusawo w'amakaago. Tuli ku ndwadde ya coronavirus oba COVID-19. Endwadde eno tumazeeko emirembe era nga yeeraliikiriza emitima gy'Abannayuganda bonna. Naye ekyewuunyisa abasinga obungi bakyalowooza nti ndwadde ya lusaago oba lubalaato so nga etutuusizza wala nnyo. N'olwekyo ngenda kuddamu nkakase ebintu bye tulina okukola okubyewala. Buli omu abimanyi naye tubiddamu olw'okwagala okukakasa n'okulaga obukulu bwabyo. Okunaaba mu ngalo, olina okunaaba mu ngalo emirundi egitabalika mu lunaku lulamba. N'olwekyo teweewala kunaaba ngalo bw'obanga owulira okyagala okuba omulamu n'okutaasa famire yo. Naaba engalo buli lw'owulira nga toli mu yonjo, ova mu ttooyi naaba mu ngalo, olina ova okukwata wonna naaba mu ngalo, ne bw'obanga ova kukwata munyolo gwa luggi, ne bw'obanga ova kukwata kintu kyonna oba ku mmeeza oba ku kintu kyonna naaba mu ngalo ne sabbuuni n'amazzi agatambula oba aga ttaapu okumala obutikitiki waakiri 2 oba 3 ng'onaaba. Naaba mu maaso wano mu bibatu, onaabe mu mpataanya, onaabe emabega, onaabe obukunku oba ne mu njala osokolemu bulungi, onaabire ddala okakase nti otukudde. Bw'oba tolina sabbuuni osobola okukozesa sanitizer ofuuwamu era n'oweesaaba omubiri gwonna okusobola okumatiza. Engoye zo z'oba otambudde nazo bw'oba osobola yambala lumu buli lunaku, kubanga gy'oyitira abantu bangi bakoonako. Otuula mu ntebe nazo zitambuza obuwuka. Bw'oba otuuse ewaka zijje ziteeke mu mazzi agalimu sabbuuni, yambala endala bw'oba ogenda kuddamu okutambula. Bwe kiba si ekyo ogenda kusiiga abaana bo, ogenda kusiiga omukyala oba ogenda kusiiga omwami wo oba abantu b'obeera nabo ewaka. Ekirala, abakozesa ssente, bannaye ssente muzeewale. Abakola ku mobile money, abakola mu supermarket, abantu bonna abakola mu maduuka, ssente bw'oba ozifunye beera ne sanitizer yo wano ebbali. Buli lw'orecevinga ssente isaamu, kuba ssente ezo ziyita mu bifo bingi, ziyita mu mikono mingi. Tomanya oba kuwadde ssente ezo oba mulwadde w'akawuka kano. Akawuka kano kali serious era abantu bafa, ate abafa tebakomawo. Bannaye tubeere serious nnyo. Ekisinga obukulu, byonna ng'obikoze weewalire ddala okukwata mu maaso go, weewale okukwata mu nnyindo. Abeesokoola weewale kukwata mu kamwa, weewale okukwata mu kamwa oba okulya ekintu kyonna nga tonaabye mu ngalo, kubanga era nakyo kubanga kukwata mu kamwa. Okikwatako n'olya era obanga akutte mu kamwa. Tokwata mu nnyindo, tokwata mu maaso, ne bwe gakusiiwa tokwatayo. Wabula oba olya tekyebereka, sooka onaabe okakase nti onaabye otukudde bulungi, olyoke okwatewa mu maaso go. Ebintu ebyo bannaye tubyegendereze. Bw'oba ofunye keesi yonna gy'oteebereza oba omulwadde wa ssenyiga mu kaseera kano, yenna oba okukolola, tukubalanga coronavirus. Kuba ku nnamba ez'obwereere baataddewo, gavumenti ejja kulabirira omuntu oyo. Bajja kujjako sampo bakebere paka lwe banaazuula nti akawuka mwekali. Bwe kanaaba mwekali kiyamba ggwe ne famire yo, wabula leka kwekweka kuga nti banansibira eyo nyina ebyokukola tojja kubifuna ng'ofudde oba ng'ofiiriddwa. N'olwekyo tubeere balamu, twekuume, tubeere serious. Cases zeeyongera mu Uganda okusinga ne mu nsi endala eza Africa, ekiraga nti ffe tetwegendereza nnyo ng'abalala. N'olwekyo twegendereze tusobole okubeera abalamu, tuyite mu 2020 nga tuli balamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Dr. Bulamu, omusawo w'amakaago. Teweerabira okusubscribinga. Mweraba.